Fenge ekitongole kya NIRA tubadde tufunako okwemulugunya okuva eri abannayuganda bonna okuva omwaka oguwedde. Omwaka oguwedde tugumazeeko nga tufunye okwemulugunya okuva mu bantu ab'enjawulo nga balina endagamuntu zaabwe oba density zaabwe ezigenda okuggwako guno omwaka. So twagala kubategeeza nti muli mu nteekateeka zaffe ng'ekitongole kya NIRA, enteekateeka ez'okuzza obujja endagamuntu zaabwe oba density mu bbanga eritali lyewala. Tetunaba kuteekako olunaku ki we tunaatandikira, naye bwe tuba tumaze tujja bategeeza mwenna. Ate kino ekintu tulina okutegeera nti omulembe oguliwo kati oba tekinologiya empya eriwo, naffe twandyagadde tubawe ID empya oba density empya ng'etambula ku mulembe. Ng'Omuganda bw'agamba nti enswa bw'ekyusa amaaso naawe okyusa envubo. So twandyagadde n'abannayuganda baffe bonna batambule n'omulembe, tubeere nga tusobola okufuna ID empya oba density empya nga etambula ku tekinologiya empya. Naye akawaayiro 56 mu tteeka erifuga ekitongole kya NIRA ekya Registration of Persons Act, akawaayiro ako kategeeza nti Minisita wa Internal Affairs oba Minisita atwala ekitongole kya NIRA yalina okusalawo oba okuteekako olunaku we tulina okutandikira okwewandiisa oba okuwandiika abannayuganda bonna abateewandiisangako n'okuzza obujja endagamuntu z'abantu abo eziri kumpi okweexpiringa. So nga bwe tulindirira olunaku olwo oba obudde obwo obw'okwewandiisa, tubasaba nti mweyongere okugenda mu maaso n'okwewandiisa ku woofiisi zaffe eza NIRA mu ggwanga lyonna, ate mwongere n'okuwandiisa abaana bammwe nga tugezaako okubafunira NIN, kuba zino NIN zibayamba okufuna passport, zibayamba okugula ku akawunti mu banka n'ebintu ebirala byonna bye bandibadde nga beetaaga mu biseera bino. So